You're going to signing a contract. Welcome to Shalom 256 is happening with Tugamba. Kasori Chigambo, it is happening when you're Shalom 256. And don't forget to subscribe for live updates and everything that you may need to know in your area where you work from or your area of operations. Nze Shalom Hadadi kaweso na kolwalero wabala sirinze kakuset. Ndine Frank Antambi wano Professor Bajo ate waliye MC Mayor. Kantandikira wa Frank Antambi tujye chompola mpola. Yeso twalamusizako nnyo n'okubabuuzaako olunaku luno olwaleero si mawulire malungi of course era Uganda Dream yakona gireke bu American Dream bijeko si mawulire malungi wano wetuli tuli wa muganda waffe Kasuku okujja okubeera nga tulubeererawo mu mbeera gy'alimu ey'okufiirwako jjajja. Okay. Professor Bajo. Abalabi ba Shalom 256 it's happening we tugamba. What it's happening we tugamba. Tuli mu biseera bya nnaku ne Shalom ye nnaku temukwatako. Nze sina nagogera nasuze nkaaba. Mukama akebera mitima. Enso nkaaba. Mukama akebera. Najja nende katogo ka jjajja. Serikera bila baida we serious note. Jjajja mujjo katogo. Mujjukira ka katogo n'amazzi g'ensuwa aganyogoga. Twajja ne basima ogenze omulimba basima nga tetuvaayo bulijjo. Twajjayo okomuludu gumikyokka. Tatu wantu nyoleddwa nnyo twebaza ab'ekyalo. Batusaidde n'abana we tutudde. Bwino omuvubuka kikuwe ekyokuyiga ekirungi tuweeyisanga bulungi kutya ne Kasuku okutegekera obukadde we ne jjajjaawe kiraga ekifaananyi ekirungi nti Godfather wa Shalom tatuswazizza kuba buli kimu kyakola kiri kirasera kya mulembe. Nalabye ennyimba eziyiseeko ng'ogenda n'obanga agenda mu kkomera naye kati tetwagala na kuvaayo tulinga abali ewaka okitegeera gamba bavuka mutegekera obulambo bwammwe ne gye babaziika okuleka nze sitegekanga nze amalalo simasimeetinge kyamira ku midaala gya mbizzi amalalo bagatunda wasigala watano ku 10 ate simasimeetinge era otuuka eri osala bajjole nago tulaba ku TV samayosi neze bwe nkyagala ne batogakola nedda kati obuzibu twali bagagga nnyo ekyalo bajjole naye yali wa muzeeyi akati abaana ne batunda ne bafuna sirimu ne bafa baganda bange bonna kati ndi mukuweerera abaana baabwe kugamba nti bw'okuza ogwana n'ogulaga nti muli bagagga gukula tegulina magezi gutunda ebyobugagga ne gukwana ate waliwo muganda waffe yakwana ng'akuwa iika nnamba ati abakazi baafunamu nnyo mu famire yaffe nga bw'omusanga basata bonna babimanya ab'emikono byenjogera babimanya kuba taata yali kaawo yali wabigomba nzikira mufunamu yandekera akawunti nawe sandifunye ssente buli mwezi nandibadde nfuna milioni zange mmeka eza sente yazindekera okumala emyaka 25 pension kati ne bwenfo kati yache kwa era ndoze yarabanga nze ndi wabya ssente kati bwe yalekera amataka kati ekisinga okuluma omusajja alifunsi yali omusajja omugagga nga Dr. Mulago naleka ettaka mayiro ne mayiro agana ne gatunda ate yali kawa atenga Dr. tata alifunsi tata yamusikira tata bwamusikira nzaala ne nasikiza abaana ne batunda ne bakola ki ne bamalawo kakati kideli kintu kirumanga ekyo Shalom okuyita wano tukiringa no Kasuku wanambuza ekino kyalo ky'abakasuku kyonna n'otunda n'osigaza katano ekikumi nga n'amalalo simasimeetingi katolekawo ekyobulambuzi mwana n'akola manyi wano waali waffe naye bakola ki kibi nnyo okuliza abaana mu good life bakola misosongole tekyetaagisa olumu omwana mukuze omwana bwakusabanga school fees bisaawo wiiki 2 nga tonnamuza ku ssomero omwana bwakusabanga ekitabo mulage nti kizibu kyakufuna abazadde abasinga mumanyi nti abaana mubawa buli kimu mu budde kwe kubakuza obulungi omwana mulage struggle so much okumutuusaako ebyetaago bye kyobalanga ebyana by'abagagga tebibeera successful ebimu bw'akulayo yabuyoga ati abeera waawo baga ebeera omwana mulage nti I have to first work okufunira ekyokukola kati abaana bakola ne balambula gali ambalalo ng'ekyalo kyali kyabwe bwe muli wamu ayina amagezi ali gana kankole nnyo menye ekikolimo ky'ekika kuba kiri kibanga kikolimo mutunda mutya siko ya mairos ne musigaza 5 ku 10 nga n'amalalo simasimeetingi mpulira nnyo bagundi bamanyi mikwano gyange gyonna mpulira ekinyegenye gakola ninga ne kandeke kirifuka njagala ifuke tourist attraction nga mwaba nyamba atali masaka yali nga watono bata mukule ewalala saagala ino obusobozi obinambi ina nine takali nga saagala tekako kijja reason that njagala abaana bakule neyo trama bagita trama ndio omuntu olina okusoma ennyo noweekolera n'otandika ekika ekikyo I think that is a good idea. That is a problem enough no professor. Enough na abantu nano meya kwogera. Abantu bajjo ajja kwogera. Bubaswala. Tata kwogera nnyo. Bage yaje bazzo okuzika. Kakati abage yabe basibu. Kati bogyali bazzo okuzika tuba kusanga wabakasuko nga wabi. Bwe nani mugeyeza nti abage ya be basinga atokuba bubi. Kati jogende ku social media. Bamasiki ni bali bubi. Kati Shalom nze nina amayumba nina sente nana maduka nina buli kimu. Kati nkukikunyonyole ntya. Sisobola kusanga kayumba kali nenkasekerera. Reason that nti bya bulijjo. Nti Shalom boba ne sente ziba sente zo.
sente zo siza abantu bonna waliwo omuntu afuna sente nalowooza nti asinga abantu bonna amakulu bakitegera bulungi gobanga olina obuwumbi 10 ku account oba olina biliyoni nga museveni ziyamba gwe na famire ki kati bobanga ozaawo abantu nga tebasobola kutegekera famire yaabwe tosobola kubajenga baba n'ensonga oli asobola nga nze Jose Chameleone sijja kutegeka gye batuzaala abba alitegekawo ebyo nabyo gye biri Shalom si busobozi Shalom kakati kankuyigiriza abavubuka mweteka ku pressure osanga omuvubuka talina mukazi n'azimba amaka kakase bavubuka banne nti wali nazimba amaka nosanga Ntambi ng'ekirooto kye si kya kuzimba amaka Ntambi naganze kanzimbe rento nfunenga mu daire income kanzimbe commercials nfunenga mu daire income kati webuze ku muntu nga bajjo bwe nzimba amaka ennyumba nga ndene nga ngisolamu bwomu tompita muli wa bisiyaga oyinza nga bajjo musawo muganda muki naye ate bw'osanga ninawe ensolooza buli mwezi ngafuna miliyoni zange 5 ogamba bajjo alina amaki kubanga omuntu okuzimba amaka Shalom olina okuba nga olina famire nga tuli myaka nga 45 okuddawa okuzimba amaka you have to be 45 and above ekyokubiri omuntu okuzimba amaka olina okuba nga ovudde mu byekiyaye byaki nze namukwano gwange yazimba amaka munamawuli nadduka ku kyeyo namuwa pulaani kwa nedda nze nali nga nzimba amaduuka agange ag'emukono ne muganzi sobola kuzimba nga yazimba amaka bwe yazimba ennyumba n'akola n'embaga sagala mwabi abeera nnyo ku TikTok n'akola embaga ne mugamba omukazi ogenda muliisaazi yafundikira badduse bweru saagala ntambi nnyoko kakati kuba twakolamu eyo ligimu yabakasuku ne muga kati omuntu ategeera teri ku nsi Shalom kino nkikuyigiriza nze bajja nenkola ka restaurant nga kafaanana ng'eri toyi ng'onaku kampa $5,000 singa gwalina ennyumba eno eyabakasuku ennungi ng'etudeteza magoba kuba omuntu alina daire income asobola n'okugula ennyumba eyo ng'oyaweddemu kyotokkiriza nga Shalom mu bulamu teweemalangako kye bayita hard cash enkalu tokikolanga hard cash ye mukwano okusinga liri ettaka okututte nze nategeka ekivulu nga bagenda kunsiba eruzira nga nina ettaka nasooka okufuna yeeka nga nkyali nakamala senior 6 bamuyita Semba Properties nali ntegeka nnyo ebivulu yampa yiika 3 emu yagimpa bwerenga ku mazzi endala wano ekitende nga muhuzi walina ekibira mukama wange nga ngwa mu mabanja ga bbanga ngenda mu Sentinel newola ebbanja naba muliiki nga ntuuka ekiseera amabanja gantuuka muki nga kangende ntunde yiika nkole ki ekyasinga okuntamya ettaka embwa yali egula ettaka teyasooka kungamba mpa ssente za saaki oba n'ettaka lino gosooka okuwaayo ssente zaki nowo omusave ya ssente musimanyi genda osaaki ngekola lipooti kola kugamba ettaka limenya Shalom omuntu alina restaurant yo basaluni nga afuna emitwalo 10 takumanyi gwalina wano biyiika ne bamanenda bangu okuwola omuntu nga alina bank statement nga etambula bulungi esinga ettaka tiri mu kuba n'abantu balina kyalo oli Kadama oli Saudi Arabia olowooza okuzimba akayumba ku kyalo ky'amaanyi nfo gyo gamba nti Kadama ndi Saudi Arabia kanfune wengenda okujjanga emitwalo 2 buluki omuntu afuna ssente bunaku agula buli kimu kyolina actually omwana oli muganda wa Keizo omulaba nakera ku makya nakola business ye sirwalira muli nakera ku makya nafuna business Shalom asobola okugoba byonna byolina buno obutaka bwangu nnyo oyo omwana obugula kati weetekangamu eyo n'ogamba nnakubeera na hard ki cash bwana meya njogedde nnyo njagamba interview njefudde MC Meya nga bitalo 256 bitalo nnyo bikwano gyaffe abakalengana n'abebikwano lwakuba nti bajjo babadde ayogera nakayogera njukira Ntambi kye yaŋŋamba nti ekirungi ne gavumenti ekyapangisa talina nsonga lwakyazi Ntambi mutuufu yagala ne gavumenti olabe ekyapangisa kati lwaki ntawala anti gavumenti yanjawulo kuffe so naye mbabuuzizaako nnyo weetuli tuli mu kukungubaga newankubadde nga embeera si nnungi but of course ate nebyo birina okutambula n'akantu kalina okutambula wali ofiiriddwako nali nfiiriddwako era ennaku yonna kitange lwakuba kitange naye sinafuna bulumi obwo nali muto nnyo myaka 3 maama yafaani mu P7 tekyakosa performance awo performance of course kikosaamu nali mu third term nga ngenda mu PLE baganda bange ne muganda wange yankuza oluvannyuma ate kati yankwata nga nze yamaze okufa ate yafandi mu bigezo nalinayo na pepa ya Luganda enkeera senior 6 so kati ennaku nze ngira era kyovulaga nti ebibaawo bireka okola ebirala Profesa nakyakonyeeko baadde bali mu kuziika omuntu muyafudde no mu ggwanga abakungu ne batandika okugera gye abaagaliza be basiru
Emusime okiziganya nabo abageya nyaga muli e Kampala musoma za apartment mukuzikanya muli isa abantu obutogo. Emirundi egisinga nabo yinza obutabanenya manyi abamu bagamba nze kusaidi yange kyonna kyoyagala akikwogerweko ng'omaze okufa olina kikolerera wano mubulamu buno obwa bulijjo. Kyova olaba nti ne profesa bw'abadde akugamba ageyadde tannakikola naye ensonga lwaki tannakikola ayagala kifuuke ekyobulambuzi. Agala bonyereza bali ayagala bonyereza baliwa. So emirundi egisinga oyinza obutanenya abantu kubanga ku nnyimbe si buli muntu tyajja nti ali concerned. Kyova olaba nabagamba nti bw'oba onootegeera ekituufu ekyassa omuntu tolina kubeera wali mulamu. Ekyassa omuntu ekituufu nga si bino simaawo mufuta ayogerwako bibi olina kudda eno emabega ababoda gye batudde n'emabega bw'owulira nti ddagala ate talimira bulungi abadde takola bw'ati. So n'ebirala abantu tobanenya tojja ate bbawa script tukubalina okutambulira. Nantwala tuvudde mu kali ako obuntu bw'omufuta ayogerwako kibi tukungubagira wamu nfiiddwa katoko kensobodde ate mwe muli mu kageya. Anti n'abasumba manyi lwaki bajja babuulire ku nnyimbe nga zino gwabuli olwedde aba yafudde naye kimuleeta ffe abaliwo abalamu abaabulira ffe abalamu. So ne bino byonna biba byogerwa yadde kusibuka mpisa naye kiba kyakuyiga eri ffe abalala abakola ki abaliwo abakyali abalamu. Ekirala nti emirundi egisinga bw'oba ofunyefunyemu ze nti ndowooza kya bulungi oba ofunyefunyemu n'otegeka abantu kuba bw'omala okuzifuna nga bw'olaba profesa waali bw'omala okuzifuna ekiddawo okukolerera nkomerero yo nate takikiririzaamu ate profesa yetakikiririzaamu nga bwagenze bwakola ki kana yayinza oba alina ensonga bwe gavumenti naye ayagala kufuuka kyakulabirako naye nz'omu nzikiririza mu kutereeza waawe bagenda tugenda okutuusiza ku ssaawa eyo esemba tukikiririzaamu lwakuba we sikikiririza weewano ku myaka ki na level ki ey'ebyenfuna. Kati abavubuka bangi oba n'abaana bangi abagenze ku byeyo bafokasinze nnyo kwagala okusooka okutereereza nnyina ne kitaawe kambazimbira akayumba nga tannakwefaako tannaba kwefaako ate nze ba mama eyankuza ali single mother nga akamuyiize anti era abadde asula nga bw'abadde asula nga tafudde nga waali mulamu era ng'alya ng'anywa naye ekisinga okukwasa ennaku kwe kuba nti ate naawe olwana okumusanyusa oluusi ky'otagenda kutuukiriza era osigale ng'oli bubi. So soka weetereeze maama ogenda kumukwatako oluvannyuma kyenkugambye nti oba wakutereeza gy'otwala oba gye tugenda kuziika gwe wennyini sooka weetereeze. Kyova olaba nti mba sinnalya kanyama nga sinnaba kagaba walala mukazi wange yasooka okukalya omwana wange n'akalya abalala ne baddako nze maama nga tannalya oba omulala nga tannalya mukazi wange yasooka okulya n'abaana bange ndyoka nzijukira ku bazadde because babazadde ogwabwe baagukola nange ekyanzijja mu lujja olwo nafuuka kati musajja eyeetongodde agenza okukola akasolya akange. Kibagamba nti buli kiko oba buli nnyumba n'akasolya kaayo. Kati akasolya ako ketwogerako gwali ku kyeyo oba oli ludda wasooka ozimba akasolya akako nga tonnalowooza akasolya ka mulala yadde maama oba taata. Yes. Frank Atambi wabye mu kuziika omu ku muntu abafudde naye akogeya abafumbye akatoko abatava ku nnyo ntakola ki abadde asoma ensonga za kufiirwa bannayuganda si basanyufu mulisula bulungi ntambi naye mutuuka okufa ne mutufumbira obutogo ne mutumenya okufa. Ekisookera ddala okufa kye kintu Mukama kye yatukweka tetumanya ddi we kujja kuba nga kutuvisitinga. Musajja omu omugezigezi gw'ensonga okugoberera oyawandiika ebitabo eby'amaanyi n'emizannyo William Shakespeare yayogera ku kufa n'ayogera mu bigambo n'agamba death cometh when you have the least in mind. Otakisuubirira okufa we kujjira olumu kusobola okujja nekutwalako obulamu nga wakazaalibwa. Tulabye na lunaku lumu ku nsi abamu mwezi abamu mwaka abamu myaka 10 abala myaka 10 bawangaala. Nalengedde ekifaananyi kya kalidinaali waffe Emmanuel Wamala alina myaka 99. Kati Mukama watyo wakola ebintu bye alina basobola okuwangaazamu olw'ensonga alina basobola okubeera ng'ayita. Era kati abamu kuba believingira mu bintu ebimu ng'ebya afterlife twaliwo obulamu obulala waliwo obulamu obulala bwe tusobola okugendamu ng'ovudde ku buno. Mukama asobola okutuyita kati bajjo I believe ku myaka ngana Mukama ayinza okumuyita bambi musajja wange abeereko byayamba eri tuli mu transition abeere nga akomawo. Kyenkugamba nti abantu tutya okufa naye okkiriza otya mu kufa. Nze kugambye waliwo obulamu obulala sifaayo
kwanza ze budget naliwo ko mu 19 nga 20s naliwo nakoma obukumi. That's what we call it's called reincarnation. Reincarnation budget tolaba nko mwana muzalo mwana mugamba nakafana njajja wako oli yafa jajja yabakomye. It's called reincarnation, but kisinzira ku how you believe you akatonda yawe kisinzira gwengeri gyolabamu ebintu kali zembirivinga twaliwokko bajo zembirivinga waliwo kongo olimbwa mbirivinga walimbwa okumwenda asatu nali nkyali muntu kati wewayisa obubi yali zike era oliraba kati mukama n'atukweka okufa n'engeri gye tukukiririzamu banaffe abayisiraamu engeri gye batwetingamu okufa eri very different from for us ngaffe abakatuliki maybe okitegeera bo bakkiriza nti mukama abakirese teba kumala budde maybe webale nnyo nobeera ng'ogenda then alaba nno nayagala okukuba ayagala okujja olenga kyenagambye oyo mukwate genda eri so kyembadde kugamba nti n'olwensonga eyo nti kyetulina kuyigiramu obutumya agamba nti wali kipya kyoyinza kubeera ng'okola okujjako okuyigira mu byabalala. For example abawandiika ebitabo tuli mu kuddamu bintu bye bayitamu experiences ng'ezo. So okufa kubaddewo ebbanga ddene naye mukama yakitukweka nti tekimanyirikika however much obulumi bujja buli different. Nawe okudda ku kibuuzo kyo kijjamu about preparedness okweteekateeka n'okwetegeka okitegeera. Nze believing nti ebimu ku bitubeeza mu bulamu bw'ensi eno tukolerera okubeera obulungi one of that tukolerera okubeera n'obulamu obulungi like healthy life but then tukimanyi mbuno si bwa lubeerera n'olwensonga eyo tubuteekedde tutya obulamu obwo obulungi obulamu obugenda okubeerawo ffe nga tetuliiwo abantu bagenda kutujjukirako ki kati ebimu ku bintu ebituwa tests ez'amaanyi mu nsi kwe bayita okufa. N'olwensonga ekyo balaba nti omuntu ateekateeka n'agamba nti munnange we naabeera mpezeza emyaka bwe giti ntandika maybe okupreparinga kutandikira ddala ku estate yange bagenda kugimanejinga batya togera ku bantu abateekateeka namanya ono agenda kusikira kino agenda kusikira kino namanya nti ngenda kuziikibwa wano namanya takikiza professor ekyo oteekateeka abaana bonooneka olumu waliwo okuteekateeka abaana waliwo okuteekerateekera abaana okuteekateeka abaana nze ndi ku nteekateeka si kuteekerateekera baana okuteekateeka abaana you plan them you don't plan for them you prepare them obo kitegeera kati mu mbeera eyo nti ebintu bino ebibeera bituuse nga bino waliwo abasajja amu kati uno professor mulamba I believe ba professors nga bano ebimu ku bintu yasinga okubanga alwanirira si bya bugagga era omuwulidde si ssente wabula legacy kitiibwa kye kikyagenda okubanga aleka emabega kati enteekateeka nga zino ebiseera ebisinga bakirabira wala maybe nabeera nga preparinga obulamu buno nga bubeera nga buzze perception mu bantu kikulu nnyo mu bantu nga ba public figures. For example yogedde example yabadde minister tiktoker ne boogera ebyo personalities bangi nnyo saa tuli wa Mwami Kasuku essaawa zino but I believe ku myaka nga mukama giyamu oba 25 awo yafunira ekirooto oba ekirowoozo ky'okugamba nti kanseseetuke wano mbeereke walala gye nfuna ntandika okuteekerateekera ebiseera nga bino tekiseera nga kino kigenda okujja ng'olina wooli toli mu paniki toli mu ki togenda kukola ki abantu nga bajja nga we tuyingidde awo kiweesa ekitiibwa kikola kita because yateekateeka embeera yeteekateeka mu mbeera eyo ng'ekoze ekingeze n'olwensonga eyo nti mfe mu Africa tulina ekintu kimwe kisinga okuba nga kitusumbuwa naddala ku bantu abayinamukko ku ssente kibayita black tax. Senga alwadde nti bajja ali wanayinza okubeera nga singa tabadde mugumu nnyo nakubanga alina byatakkiririzaamu maama waba alwazizza oba kojja oba ssenga oba olukusa wamuwulira mu sitole ya Walukaga nga kimu kigenda ku ye n'olwensonga eyo lwaki nti ndio tuba tufiirirwa jjajja waffe for example omugugu gudda ku Shalom because he has a name nenga mu kika mulimu abantu nga 10 abalala naye gwe n'obeera nga gwe ogenda okwetikka ebiseera ebisinga oyinza okubeera nga naawe ebibegabegabyo bitono nnyo okubeera nga biwanirira obuzito bw'obuvunaanyizibwa obwo naye nga kyalibadde kirungi nnyo okubeera nti tuteekerateekera wamu nga ki because family is the smallest unit okubeera nga tugavaninga obulamu bw'ensi buno tutandikira ku family n'olwensonga ekyo bala nga mu African settings ebika era obiwulira oli ayogeddeko kasolya basimanyi mutuba because ebitya byonna wembeera nga mukolagana bulungi nnyo mugenda okumaliriza nga enteekateeka zino nga wezizze muzikwasaganya bulungi nnyo ne musigaza ekitiibwa kyammwe ne mulivinga harmonious. Tezago okkiriza mu kutereeza gye bagenda oba okuziika keeping other factors constant. Zenabyo gendo nyiza abantu si buli omu ku nsi tajja kukolerera famire ye
Nasanga Jose Chameleone nangamba yayagala kuvuga mu motoka kye kirooto kye. Nali nepanka ebyo ntambi byayogera. Neefulabulira Chameleone. Nganze bali tongamba nga no sense. Zaka staff ga Range Rover nga maze. Tongambe ngere babazika walungi. Yazimbe ku. Kakati mpuliriza asibo mu wamagezi Chameleone. He has lived his mpuliriza. Soko mpulirize. Kasoka kugambe. Soko ekintu ngambe baba Chameleone nkwadde example. Kacho gamba Chameleone. Yo mugano okubera mulamu mbwa ino kolera amalalo. Nene wali wamwe wali. Nzira ku point yo. Nti TikTok gwe munenya nti bamusekedde abadde mwana wa myaka 2 mwena. Abadde waliwo kibaita adolescent stage. Waliwo n'emyaka generation byekola. Kati omwana wa myaka 2 batomunyumiza kusoka kukola amalalo. Of course. Tasubira nkonti agenda kufaalinga. Mpuliriza alinga bajjo. Nti teyetegekera. Kale nze bwe nfaade sina amalalo abana basula ku mwezi kufuna obukadde 2 oba 3. Kuba ekikulu kuleka abaana nga baliki. Bali balina bye batandikira. Kuba n'amalalo. Abaana balina kyakulya. Kibi nnyo okuba n'ennyumba nga nnungi. Nga agenda kubula. Abaana bagala kutuula wali bakomewo bafunire embujja ku lujja bafune sirimu olobuzike ku malala amaki ye plan gyentera okugamba ti omuntu omugezi nti osetinganga bulamu family yo netasaba school fees family yo netasaba kyakulya family yo neta wamma kiki okusabiriza obongo mu bujja mu kutereza mututereza malalo ne bonoganyiriza ne oganda banga ga papa ekisookera ddala somesa omwana obo ina sente bamala okusomesa omwana omuyigirize business bamala okuyigiriza business omuyigirize Katonda ebintu bisatu bamaze okuteekateeka somesa omwana omuyigirize Katonda ne Katonda kati omwana obo tomulekera kintu kyonna saawa zino olaba Mukama God forbid ne bwanzijako ebyapa byonna biyampa ebintu byennina nontwala ejjumberanzira mu nenfuna sente ubagezi bwenkola ki kati saawa zino lwambe Mukama njavuwazizza ozeyo ku zero ndi ku zero sina wensula babadyeko seze mwali eza sako ate ezo ntono kusente kati emyaka gye nkoledde ngamba sente za sako kyovola saaziba kuba ntono ze nkuba sente nnene ne Museveni kyovola banga nti buli lwe mulaba mugamba ebirowoozo byange bya kintu kikulu ompulya bulungi antida ddala sasobola kumiitinga nga mwavu ze pulezidenti asobola kudanga badde nkugamba nti ne bookera nonjavuwaza okudda ku zero sisobola bataddamu kukola ki kuyimuka kati ofunanga talent eyo njagala mwejje mu village mentality kati abantu abasekeredde omwana oyo bumama wasula muziko busementi yamuzimbira omwana abadde n'ebizibu bye n'ekyokubiri entambi tozaalanga omwana nga wazadde omwana oyo omuwala nga tiyalina okukolera mukadde we gwe kyotafunye mu bulamu tokisabanga omwana wo bw'oba towasobola kutegekera malalo go nga gaggwa nzaala oba nga ggwe maama w'omwana oyo yasigaddewo ku nsi ng'asola nga yo mugamba kitegeeza omusango gw'abazadde ba mwana argument ayinza okubeera nti bagamba olwokuba ali nnyonnyonyi argument weeri nti mama yeerekereza obulamu bwokuteekera ateeketeeke ggwe akusomesa ku university million 5 you know how expensive education is nze nina abaana 8 abaana basomera mu masomero ga bbeeyi nakati ngenda kulaga bank statement aba DNA bali ngenda kusasula obukadde 4 buno buli kuno ompulira naye it's my responsibility siwererangako mwana nga manyi nti yagenda okunzimbira amalalo siwererangako mwana nga manyi nti yagenda okungulira emmotoka ennemi okuvuga sisobola kubeerawo nensuubira future mu mwana webamusibu kati emmotoka bwe mukuba n'afa nga future yeeweddewo era abo abaseka basiru abasekera omuwala oyo bawumba tuutu basiru bagwagwa kubanga omwana bw'omuteeka ku nsi kola responsibility yo nga taata kola responsibility yo nga maama muleke agere n'obulamu bwe that's why Bayibuli egamba onoovanga ewa kitawo n'ennyoko otandika ensi eyiyo mwe muginya abantu omwana mumumanja abasekeredde omuwala mumumanja bye mutamuwola ate nange bwe nkusomesa obulungi tojja kubyange nti nagula ettaka liryo tojja kubyange nti bizinesi zange zizo nkusomeseza genda otandika obuki obulamu bwe nkuzaala nga oli mulenzi genda otandika ekika kyo ojja kundeetanga bazzukulu okukola ki bwe naaba nina omutima ne ngamba kale kanyambe famire yange ekuŋŋaanire wamu nkikola wiringire si pressure ya public nga ntambi bwagamba tekinkwatako kubanga kyenjagala omanye Shalom ate nzaani public head byebiki nakino kankikuyigirize public head kati olina njawulo kino yo wa boda avuga mujjemu ebintu byeraba excitement kale gwe olina njawulo kino yatunda ice cream mu public head gweokolana mu kamera abantu balaga bu views ne bakola iki tekikufuula kuba wanjawulo mu public head public byebiki masiki ki kati TikTok ani amumanyi walabya abantu abazise TikTok ani amumanyi bamuzise banja kakati omwana okuziika kati akuyize kankuyigirize TikTok si yeziika weeyise otya ku kyalo bakiyamani bekyalo babazadde batubuuzaako kakati oba yagala bakuziika nze sikolera ate kunziika nnyo nze ne bonsula ku kkubo nga nfudde oba tokyadda ne bonzesa mulimbo
kakati goba okolera mulambo goba guziike nyo basimbera njobero no bobalaba katandika okweyisa obulungi gwenda wali obuuza abakadde obwana bwakuno obwaku byokulya olina byokoze kucha bana genda kuzika Shalom owulire sanyu gyoliraga naye nze ate nemonteka mwana n'empunya kugamba mu nsi ng'omuvubuka yenna ndaba kolerera obulamu bo live your life tokkiriza abantu okuwa magezi okimanyi ba motivation speaker basinga obwavu toli mwavu mutwego gwe olina kubuulira nga talina za boda gobadde okimanyi bana abantu bemula ku TikTok ajja nagagenda olongosa amalaalo ogayonje booti ogateekeko omusalaba bomala ozimba ennyumba bweti kati yeyeeruwa kati ng'ogaana okunywa ecupa ya bbiya ng'ogaana okulya ekifi ky'enkoko muli mu kusonda ssente z'amalaalo kitegeeza oliko ekikyamu mu bulamu bw'ensi luno olunaku lw'okwesiza lw'okola ki lwobala tebakulimbanga nti ne bw'oliba ofudde God forbid tugambe nti ofiiriddwa omwana nenzija nenkuziikirako nenseka that is your plan and your life kati nze asinisa ebinnyo ngenda kusondera sinakuzimba nyumba ya kabinnyo kakati oli musiru toweeteka nga ku pressure mbu abantu bagenda kundaba batya ekirala professor omwana yenna okuzza eri famire yo kwandibadde nga kusiima sigamba mbu goyina okukolera sikatala sikatala onfuna bulungi kubanga tulina n'abazadde abakutte mu hard cash ne bawa ku baana baabwe oluusi nga baakula namupushingamu in capital ne siteeka nti ate omwana olina okuteeka muzadde okupressure nti munnange njagala ssente biki n'omuzadde tolina kuteeka pressure ku mwana nti nsiimye emirimu gyankoledde akayumba kaagala bagwira malaalo gali wano kati nange nyina katala nga ye ate ono yagamba atagenda gakola ki naye nange nyina katala ate eriddeyo ewaffe naye ngakole ki naye ngomaze gaggawala nnyo toweeteka ku pressure mbajja kunsekerera musimanyi tulina akayumba bwe kati ontambi ajja kujja ne Shalom onaaseka yaba omuwumba tuutu kuba buli omu alina gye yava kale ze nagambako abaana bagatundanga ewaffe kitegeeza ewaffe tebaagala malaalo malungi kati nze ate mmanyi ekikolimo kya famire nekawa malaalo ne bakunyiigira kakati era Shalom kagabeshe Shalom manyi musiru funamu ekirowoozo ekikola agewaffe agakamuguna otuuse ku level ekola amaloge wamu okukirowooza okufuna ekirowoozo nina gwe nasoose okukuwira muga Katonda ne mubuuza naye kijja kiri okubanga ewaffe amalaalo gonna siraba ng'olyaki ya simenti kubanga ojja genda odume ngamba ewaffe maloga simenti like up to now 2026 nange sigayina ninako bakimu nzija kutwalawo enjoga kwate kamera muli basiraamu amwe meya waliwo abantu mpuliriza oba nkunyonyola ntya zikamugambe nekino gwokimanyi nze ndoza siraba ngola na wasanduku ziri egundi embugo ziri ennyingi ziri izo embugo ennyingi temuzikuwa temwagala miguwa yes amwe sisanduke sizirabanga yes kati lwaki bu meya mukyazika bazika mu ttaka embugo ennyingi nakuteka wansi kati kankubuuze bwagera avaayo kale gwe mugenda ozika ne funeral service kankubuuze entambi ng'ogeya ng'obuwumba tutubo bukola kakati kankubuuze mu meya kati gwe baziise mu funeral service mpuliriza gwe baziise mu funeral service manyi mukalubi obulamu baana ate mbedde nnyo wano kati gwe baziise mu funeral service n'omutima n'amatiri bonna ndaba bamba baziika n'ebintu eby'ebbeeyi none gwe baziise wono njagulo kyero nga buvuze mulambo kati omanyi lwaki nabuuzizza kati kyono kyabadde agambako gwojja genda weetumiike nkujjira olina okukolagana naye lwaki ne basooka bakunnyonnyola ti owaayo omuntu oyo yagamba ye tayagala kumuteeka buli omu alina engeri gye yagala okugenda wali abaagala temunzimbanga nga tebyagala ngaera byakugamba nze munteekangayo bulungi efamire yamwe yonna yagaana anti tesobola kumenya biragiro nkujjira nti nange mwenyene yakirowoozezzaako nga nze omuggalanda kwanze muggalanda nadde nnyo osooka okwebuuza nti owaayo okategeera nafunako ekirowoozo ekijja amalaalo emukolo ne bagamba geza ogajjewo okategeera owekika yagamba geza ogajjewo kwana bagamba wano tawuni kubanga kukuba owewati wali bajje n'oluguudo lwayiseewo ne bagamba nomwasigaza 5 ku 100 bazimbyewo amayumba ekika kyatabuka olabira n'akasajja akakaddeko otomanyi n'obulogaluga mu kika kakati simanyi jajjawo nakirindi simanyi yagamba tomujjanga wano gayitamu n'omwana obireka ne biyita muki abantu abayinza okulaba ne bayinza ogamba tetufaayo naye kati nze sikiriza nyumba ya bwangu nze ndi musajja mulokole nkera n'ensaba Katonda sijja kutuukiriza mizizo simanyi gulira lubaale walagi simanyi obagulire nze sijja kubikola ebyo mutegera buli kyenkugamba kati bali baafa olwedde baafa nze kati sinze muntu agenda ku malaalo nengasaba emikisa taata waba yafa twayawula dda kakati ye waba agina lwaki yafa kankuyigwe tokiddangamu kakati kitaawo omukoolako mpuliriza katunda by'obulokole mu byo sensi meya kankubuuzeemu
omuntu omufu ategeera atyo omulamu ye byamulema n'afa kyogamba jjajjaawo eyazaala taatawo naye wakwagala nnyo singa omuzungu gwakugambye obugambi oli jjajjaawo musaayi gwo yakumanyi mukasa Shalom na kino kankikuyigirize nze manyi nti byakatonda sibiteekamu argument yabomba tuutu kati nze ndaba ekintu ekyakisa enjuba eyo nendaba omwezi nendaba ebire nendaba ekintu ekyatonda ettaka lino nendaba ekintu ekyatonda kino ekikola kya muwogo nze manyi nti katonda gyali mu mbeera yonna jjajjaawo kusomesa towoggana kakati mu mbeera yonna sina bwe ngenda kusaba jjajja ekitonde kye baatonda obutonzi ekigambo ti jjajja mpa emikisa nzikirize mu jjajja okusinga oli yakola ki nze biriifu yange gye nnina nze kubanga mmanyi who's your best friend Shalom ntambi si bwe kiri n'osanga ntambire mukazi waga namugulu mwawukana ago mateeka kakati ye katonda kati ekintu ekyatonda enjuba n'omwezi n'ebire nakula mmanyi tebakigattako wadde akantu akakola kamuogo bwe kati ompulira sisobola ne babataata sigendako endagaano enkadde kuba katonda abangi naye kakati lwaki bayita bakatonda kuba katonda yabateekawo okulaga amaanyi ge nti nze katonda bwabo katonda obwo obutono abimanyi n'emizimu agimanyi n'emisambu agimanyi naye yagamba ndi mukama katonda wa bujja naye yakitonda akikola ki okumanya katonda gwe mbagambako wakitiibwa ye katonda yatonda sitaali n'amuteeka ku nsi ng'alina obuyinza obumutta akeme entambi agende mu lojja ompulidde buli kyekugamba nti katonda yakulaga am a democratic god naye waayira ebintu bibiri byesikola ki tasonyiwa kumugattako kintu kirala kyonna tasonyiwa muli wa bisiyaga era omuntu yenna yeegeza mu bisiyaga omuntu yenna kati abasiyazi benyi kyovula nga bafa baavu abasiyazi bagagga Elton John kakati alina kansa w'amabina geno musafingeko katonda bw'atakuwa kansa wa munyo nsonyiwa mmeeya ekikubadde mbulira katonda ate kakati gobirese kakati teweegombanga omusiyazi yenna balina ssente bali mu America bw'engeri gye bakomba emmanju bw'atafuna kansa wa bulago afuna kansa w'emmanju kakati bakuli ati kakali nekikalekaleko alina kira kano takikkiriza katonda takikkiriza bayibuli egamba ttaka mu ttaka nfuufu muki kati musumaali ebbakuli tebagikkiriza mmeeya kakati basisitayiro munnange kati kankuyigirize bakuli genda osoma abaleevi bayibuli egyogerako bugifudde yakisiru ebyabaleevi ba 18 omuntu yenna yagamba omuntu yenna anaakozesanga oba ekitundu ekitalina kugenda we kirina kulaga anaafunanga ekikolimo ekisikire kiri mu Samwiri ngenda kunoonya omuntu yenna era n'alaga nti omusajja namutondanga omusajja n'omukyala namutondanga omukyala omusajja aneegattanga ne mukazi we ng'akozesa ebitundu ebituufu aga katonda mupasafaneri yakigamba tagambako ti omuntu yenna nakkirizanga olulimi baalutonza kulya kakati ate oba olya magombe jjukira kino ekinnya ky'abakazi ntaana kyekisumulwa ate kyekisiba kati Shalom kankuyigiriza g'okimanyi okimanyi bino ebinnya katonda yabiteekamu ebisiraani kati g'okomba otya ebisiraani ngenge okimanyi nti buli musajja agw'ebbakuli yawunga era obulamu bwange bwonna sisobola kiri ekinnya eri ntaana kati meeya sisobola era bw'oba obadde obikola meeya mumpulirize buli muntu yenna akikwata asobola gaga omanyize njagala nnyo obugaga olaba sente kankulaga sente ze bantera buli wentudde nsonyiwa sajja kweragirako njagala nnyo okubeera ku simu yange nina sente ze buli musajja akombe kakati buli muvubuka yenna akebakuli mpuliriza njagala nnyo okubanga sente ziyiika buyiisi gwakwata n'omuzindaalo kakati mpuliriza njagala sente zibe nga waliwo ze banteredde kati eno gundi mpya mbadde sigimanyi ompulira bulungi kyenkugamba butakomba bakuli sente ziizo milioni 4 ziizo bajona milioni 4 kwa account ate kate yemu kakati nze njagala nnyo okubanga butakomba bakuli buli diru gyengo beekola ki eyitamu ozira gye ngamba nti elijasa yo account nampena olabye nsonga okusibyeko obwavu buli muntu omwavu bamuta ntambe lulimi ntambi kati wasibadde emikisa gyaga katonda mu ggulu kati kabayigiriza tuve mbyokusaaga mu katonda mu ggulu katonda yatonda ekitundu ky'abakazi nga kyekisiba era nga kyekisumulula maama wo kaali kubawolo n'agamba mwanange waga Shalom onkoze eki ogenda kufanga odaga ng'ozunga n'akubamu oluyi toddamu kutereera ne bw'olibeera n'omukazi n'akubawo n'agamba Shalom ondiridde bwereere kale tambula ng'ozunga
tolisumula mikisa kakati mbadde nkugamba gana amagulu mvembe okusaga gana amagulu gegasiba sagatuwe mulenye katubaga mitambi bayida kati nkubulira oni wamukuba wani wamukubira wani ero ine ekizibu ku Kevin akadi omuntu yeye yakikola gendo mwetondere okugenda kechira mukatonda mugulu bino sogera byakusaga mbuliza sogera byakusaga sogera byakunyumisa ki program kya muno kitatambula ne bofuna VM kino bisirani nalimbira byeko goto kati nina mukwano gwange mutegesi wa bivulu musajja mukulu yakola ekivu abantu bamutegedde mpuliriza yagenda wo musawo wo muganda namukatogezana we baka no mwala yenna enkuba yakuba omusajja Masaka ge mabanje nabira mabanje okumala emyaka 5 kwebaka kwegata bwegasi omusawo omuganda ne pasa bantu bakukiriza kwegadanga Bugango onyakyo ndo. Eche kituli ky'abakazi ntana. Chakana bazambya kapiro fusamba kapiro kapina match. Tosobola kikola kapito kakati ekintu ekirimu ebisirani ebingi bwe bityo. Otekayo tolulimi lolise mmere. Katune mu health status. Ngokimanyi nti abakazi balina infection. Bagiyita batya kawuka ko bakayita batya. Akalwaza kansa w'obulago. Kizibu nnyo omukazi okutwanga omukazi balina sensitivity. Ompulira. Balina sensitivity mu bitundu by'ekyama. Tugenda kudda kubijja. Sensitivity eyo buli ogikomba mukazi alina infection bwabera ne buyisa. Kati gwe jakwera kati meya ebirwadde byo. Bamu ebyo. Infection bagiyita banayinira bide PV. HPV virus. Kati HPV virus tebwa kubanga abakazi bwa. Ogobadde kimanyi omukazi bwa ati tambi yalwala. Bamutambi lulimi. Ebyaddala. Tambi nkubuulira simanyi diru kizogoba bino byogera ngo omusajja omukulu. Nine myaka 3 mu makaga ntambi ayine emeka 3 kati nkusinga omwaka kati nkusinga omwaka gumu kati ntambi teri kintu kyali kinsudde nga bakazi zinatuka kekira nenkola obwenzi nga nabakazi sibajjukira abamba asanga mukono bangamba wankwanako nebaza katonda kimu kuba nti saafuna bulwadde ne kati ntambi teri kintu kisibanga bakazi ekitu yeri kita ntana buli lososo kaboti mu abasajja mbosimanyi muina golo teri mpera ati buli lososo kagogamba ngo osembeza magombe buli okikula mboti osembeza buloge gogamba okufa buloge sente kazibula bulogira bulade ngabo bulogira biserani ngabijja nkubulira ntambi bivamu ebyo ebintu otegera bulungi wesonyuwe kubanga ogenda ku mukazi ngo omusajja avuga turere we Mombasa bamugambye funayo omuwala ogenda omaliremu ebiserani ntambi nojja notekayo nojja nokokota ebisirani by'abasajja bonna abavuga turera kubanga liri ebbwa liryo liraba terisosola Shalom terisosola Bajjo terisosola Meya litwala ebisirani n'emikisa ontegedde bulungi era ntambi genda ove wano genda osiibe ennaku 10 ameka ogaye katonda nkoye ekisera muzimu golo anaguba muzimu kulinga okwemazisa masturbation ereta emizimu kati gwe uyule to bwomi ngo lyalubale oba lyalubale na misale ati kubuli omanya buswanji obulyawo bayina wetambi kati kamba buli eno bade tuve byokusaga omanyeji kati kamba kati Shalom musagala oyogeze kabampani si kabampani kati masturbation ewoma okusinga liyo sex biologically masturbation omusambwa gwoma nnyo omuzimu gwoma nnyo okusinga mukazi wo wawaka gutofuna kale musambwa ati masturbation muzimu bali alubale ba muzimu kati bile byogamba no bya gwe muzimu gwa kawumpuli kati ndo akimaji kati ate mu dini munnono gwe musambwa asibusego baguyita kawula pasa to mwakusomesa kawula awomo okusinga ne mukazi wawo kyovera nga abasajja bakuba obusabuni bwaba mufumbo feelingiza wakazifa buli omusambwa guyina obujja buli lokola bota akasuboni emisuwa ne jerega nga gita family affairs era bolaba nga obanga olina bbaawo nga tayagala kwegatta naawe ati mubulya kiri kakati obanga olina bbaawo ng'oli mukazi mufumbo nga tayagala kwegatta naawe naye abakazi tebafa nnyo feeling nga basajja manye emisambwa giwubira nnyo abasajja waliwe mazizaako Shalom kakati wawulya obuwomi bwawulya businga obwa mama Jaden enjagala yogera ekituufu Shalom kakati lubaala awooma okusinga abakazi ababuliwo kati gwe obuwomi bwawulya okusinga mama Jaden obuwomi toddamu kubufuna walala wonna kubanga sitaani akuwa obuwomi weerabire mukazi wo era buli muvubuka ali ebisiyaga buli muvubuka akuba akasabuni buli muvubuka agwedde bakuli weerabire okubeera obulungi chofola banga abagagga bugagga wali nnyo nga hamu tobala bakazi ate n'abaana batimba n'abantu ati kati yalina abakazi be bameka ate ng'agoberera ddiini akoma ku bakazi bana emikisa gitambuliramu abo bakazi bana abakazi bwanga olina omukazi bw'ojombe ne mama Jaden olaba byokola babinaayitamu omukazi yasiba bbaawe oba yasumula bbaawe kiringa kukola bya bugagga saawa zino n'obuba nga bagula ettaka lino ne mama Jaden ompulira bulungi mukatonda mugo n'atonyeza amaziga n'omubonyabonya toddamu kuba bulungi ekyo njagala nkikola omukazi gw'okoze naye ebintu takwabanga amaziga
Newo banga omuchayi muleke mu nyumba. Zinaga ndo omukazi gwe nalekera amako Basi ate byokuli omukazi notamuwa kasente. Kye kisinga nakyo kisirani kya maanyi. Mama. Kukyesembelezanga. Tokwananga omukazi nga toyina budget. Ntambi obo bado olyeza obwerere. Ebyalubaluba. Manyo ina lubale mungi ku mutwe. Mwogere mujaganda ze kwogera nzeka. Abaye ate ze kintu kino ekyobutasasula. Kino ekyobutasasula ekyobutasasula ekyo. Kibinyo Mwadde lye byalubaluba. Togenda nga muloji. Tokwananga omukazi nga toyina budget ye. Tolyanga ebintu by'obwerere. Kasagamba kale atake kikolimo. Kale nagabe ganama. Abanguza ki yakijjawa. Kakati kankubuuze. Lwaki oba omwegombye? Kakati tugende bwe tubere spiritual. Ntambi olina omwana w'omuwala yono. Leira. Kale kwa example Leira tie muwala wo. Ntambi kale olina omwana w'omuwala oli atambula. Lwaki waganye Leira? Si mwana. Kale olina omwana w'omuwala. Zarango si mwana. Ntambi bulira. Oyo mukyala. Ntambi olina omwana w'omuwala. Mukwanye. Ampula meyo ekintu ekyo kisibira. Muwala wo najja nakunyumiza taata ogusajja gundidde tegwina kye gumpadde pain obusungu bw'owulira n'omwana wa muno kyawulira kyotayagala bakole muwala wo tekikola ng'omuntu omulala anti ze mba mu password nze nga toyagadde mukubye ettabbiri akkiriza kyabanguza kakati abawala balina ebyetaago omuwala yagamba ndaba ntambi ku YouTube ya Shalom ne Meya osanga musajja wavunaanyizibwa kamwe ebikkulire kubanga biblical and spiritual omuntu gotaddemu booti mba mufuusa omuntu ki kakati omuntu oyo muleka ngenya mba mufuusa omuntu omu muleka agende n'essanyu kubanga basaba emikisa gikwata mangu ate omuntu bwati gotaddemu akasola bwakuloga bwagotaddemu bwakuloga bikwata okusinga nogotakoze eki mba mulina kibayita spiritual connection that spiritual connection ino gireka nga nsanyufu okitegedde gwe entambi aleeza obwerere togezanga ne webaka ku mukazi mukatonda mu ggulu yakiseru naawe yoyogera Leila nawe ye kolima mpuliriza ono oda muva byekisiru byemuli ine Shalom yagala okuwema nze ngamba byamagezi oli mu kuwemula kakati kibinyo okwebaka ku mukazi mukatonda mu ggulu n'omuleka ng'anyiize kyovula abagagga nina omugagga wa freedom balengera kwogera sorry kyovula abagagga wa freelance city kyovula omugagga yenna atandika ne mukazi we nga si mulungi ne mumusekerera ompulya bulungi naye nga yamanye ekyama ekiri mu mukazi oyo ekyo mmeya njagala mbabuulire tosekereranga omuntu ng'alina mukazi we nga si mulungi kati ye omuntu oyo aba amanye ekyama ekiri mu ki amanye omukazi oyo bw'avaawo obulamu obugagga mukatonda mu ggulu ntambi omusajja bw'otandikanga n'omukazi ne weefulira omukazi obugagga tobweyagalira mate busobola kuwanga kyogera mami Jesse mubanga tosobola era ate ekyokulwawo okuwasa okulawo okuwasa kulungi kubanga bayibuli egamba ate afuna Bible bwe banaakugattanga booti n'empeta muba mufuusa omuntu ki yes mu bulamu ne mu buki kati bo manyi tonatuuka toweekomiiti myaka nga 3 mukata obadde okimanyi nti Katonda abeera ku kitanda ky'abafumbo okimanyi Katonda anyumirwa nnyo sekisi atosa nkulimba gobadde okimanyi nti bwojja musekaki Katonda anyumirwa nnyo sekisi ayagala nnyo abantu nga beekola Katonda yakitonda kuba kyekirimu bintu byasinga okutonda nkakirete nga ekirina okuba bw'obadde okimanyi nti Katonda awa ekitanda ky'abafumbo omukisa abali mu butukuvu kati wenkyenderako ate gwe musango ate ofuna ekikolimo kyovula nga abantu abafumbo bafuuka omuntu omu ayenda yaleeta ebizibu tolabangako omukazi yeekumye wako omusajja namuleeta siriimu kakati buli lwokola endagaano ne Katonda nogera nomenye Katonda ku kitanda ky'abafumbo abaako buli kiro naye abaawulira sawulire mukabonzita nfa Katonda aba anyumirwa kuba yabitonda amanyi gaggwa nakusindika nakwongera kakati Katonda tayagala bwenzi nga weekomiitinze olina omuntu kyoba bamba mu bulamu ne muki mu ntaana ne muki kitegeeza ekitundu kiba kikyo forever ate kiba kikusibye toligenda walala wonna somesa Meya byekisiru ze byekugamba kibi nnyo okuwasa amangu katanga olaba nga bwafuna mama Jayden kati yuyu okimanyi nti bogendako ebbali ompulira kuntagenda yo bambi ali faithful ane gwe tosobola kuwasa ntambi oliko kaseegu kaseegu mwerere omulaba ale kasanywamu bbiya nnya buli bbiya amutuma mukazi Meya yogera sagala kwefula mulungi omu ebigambo badde birungi naye mu byonna nze kyentegeddemu ekintu kye bayita okwemazisa ng'amazisa sitaani munene lwaki ate awooma nnyo kati Meya okimanyi kati okwemazisa kwagala nnyo ng'omusujja gukuluma olabira nga obubonero ng'olina malaria olaba kati omanyi okwemazisa kuwooma obulumi bw'owulya muri buli lw'owemazisa bw'otyo okimanyi nti malaria nabikolako edda omulundi gumu ate kakati byakusomesaayo buli basiro kati mutega kumala ebintu byokubuzizza kakati
ebintu ebyenyambanga nnyo okundaga akabonero ka malaria okwemazisa ng'otunuulira ku buli olwala malaria akutuma kwemazisa bwe banga tolina malaria tosobola kufuna feeling tolanga bantu balemera mu buliri omuntu wa malaria n'okwemazisa bali bati kubanga ye sayini esooka malaria atuma abantu okwemazisa jukira muno mumba mukuluma kubanga malaria akwata immune system nyemazisanga wembanga nnumu omuntu okwemazisa kirwadde by the way otegedde akabonero ka bulwadde ate mpuliza biwona mpuliza nga tuvudde mu by'okuwona nti guli omuzimu gukuleetera ekirwadde okwemazisa ne kukolanga eddagala otegedde kyenkugamba sitaani atambulira nnyo mu birwadde waliwo omuntu ng'omugongo muluma bwe yemazisa bw'ati n'awulira ng'akoze eki kubanga omukazi ayagala amaanyi omukazi agenda kujja naye kali wakwatako bukwasi bwoti n'okola ki n'owemazisa ekintu ekyo kibi mukiveeko mbeegayiridde nga tuwumbe banayo tuveewo nze abavubuka amazima gajja kwetaagisa omize gino nga profesa lwakwa tubyogera abyogedde satirikowe but be serious bintu bikulu omuze gw'okwemazisa gwe muze omuzibu gw'okuvaako ng'obaze kibinyo nyina kyali wange agambe yakati maze emyezi 3 siguliiko ogenda okuba nga ntende waliddwa kati waba mufumbe era guli muzimu so simuwangula kuba wempakaniddemu ku kyebijja bino ogenda n'ogirako ku bijja olimamuko si kya sitaani ogenda okukola ebijja nga tobikkiririza musobola okukola ekijja nga byagala bye biyonjo naye nze kyesikiriza mumpe emikisa musimanyi munyambe musumule ebiganyi tebajajjambona bo babonabona ne bafa nabo gye bali bayinza okuba babonabona ali nabo bongera ennaku nga tuwumbawumba omwana nyafudde anakabyo kayakola yali muwagizi wa President Museveni abantu bafudde okufa political mbuwenfanga mpagira government eriko guba musango abamu baselebratinga ate abaselebratinga bebaleetera abantu okubalowooza nti basiru kubanga bamugamba nti mwagala kuleeta demokrasi ogana otya omuntu awagira ekintu kye kugamba obugwagwa n'obusirusiru nga Katonda akyabamya entebe lwantegere Katonda yagaba obuyinza ate Katonda yagaba abafuzi tosobola kusekerera muntu ng'alina ekintu kye nga gwe boyagala mpagire Kyagulanyi kyogamba Bakyagulanyi tebafa balita nabo Kenya weebali ng'olabye abantu ababasekerera kitegeeza buli aseka si muwagizi wa Kyagulanyi aseka kulabisa nti Kyagulanyi bayinza okuba nga bamu baseka kulabisa nti basiru tosobola kusekerera guli omulambo guba gufudde kati omwana yabawulidde nti baseka era nyaga batubule nti okwagira eniale mu musango oba okwagira Nuupu musango kati basobola abantu abategeera bonna bategeevu omuntu yenna ategeera tosobola kuba na political brief Salomo olina okudemba okwagira eniale tambe olina okwagira Nuupu ye olina okwagira FDC yo bwe mba nga nze Kyagulanyi mba njagala abantu bonna kuba Kyagulanyi bwafuuka president ab'eniale mwagenda kubatta kakati bw'obanga oli mukulembeze mu kifo ky'obukulu banga Lord Mayor bali mwezo ye meya w'ab'eniale ye meya w'FDC ye meya w'aba-DP mujjemu ebintu by'ekisirusiru politics just scam kati bamaze okulonda bagenze mu parliament banabawuliriza ku center babasamira abafudde kati banaziba waako tebimanyi nti politics is a business kati ate muna ebira mu politics bino bimasiikini ebinaku biyo biteka kuvuma nga kifaananyi kati omuntu yenna asekerera omufu aba musezi oba aba mulogo kati kano takolagana na basezi takolagana na balogo balya mirambo gy'abantu tosekerera ng'omuntu ng'afudde nobanga si mukwano gwo era kyembadde ngamba wali ku junior nenga nti junior bw'anajja obadde weepanga mu junior bw'ajja osobola omukola ki okumukuba naye nkugamba oyinza omusooka junior waddembe okujja okuziika omulambo gwa Shalom n'ayogera bulungi n'agamba Shalom abadde mukwano gwange twakola ffenna twakwananga ffenna abakazi ate professor okiraba nti junior ajja kubeera ku mulambo nze ndaba nga Shalom yagenda osooka junior okufa mukulaba okwange kubanga Shalom obusiru bwe yalowooza mu junior yagenda omusooka okufa kubanga ebyokufa Katonda yasalawo sebo kiri ntambi tokola tonyiiga nkubulira mazima sebo yali shuwa nti junior agenda musooka okukola ki ate nga nze ndaba okusinza Katonda kyandaga ate junior agenda kukola powerful speech meya junior agenda kukola powerful speech ku kufa kwa Shalom kuba junior tawalana junior tawalana nobono kisazaamu nga ogenda okuloga nga tojjukira Yesu tayamba balogo kakati jjukira mbadde nkugamba junior ye yabyerabira n'okukola ki Katonda yakyawalana kati ate Katonda takusumulula nga balina obutasonyiwa kintu ki ntambi kino nkigamba buli muntu ayagala okusumuluka olina okusonyiwa mu mutima Katonda akusonyiwa ebibi bimeka bwe bantu bameka bwewakagaliza obubi bakazi bameka bwewakakono bakwawula bantu bameka bwewakalimba bantu bameka bwewakawayiriza wakalimba mama Jade n'ebirimbo bimeka ne Katonda abiraba n'akola ki nnyo naawe obadde akubulya kituufu meya jagamba kakati okusonyiwa mpuliriza olina okusonyiwa mu mutima kati Shalom olunaku lw'olisonyiwa buli muntu kati naliko ekiseera kimu nga nino promota gwesikolagana naye ninamusonyiwa ku mutima nemubba sente za sako ate twazimba nze mulumiriza kati olina okusonyiwa kuki
kati ebyeyogera Shalom zo ntanziika kati okulotya program yabata kuziika no kati no muntu yenna akola statement mu ntanziika kuba musiru kati oliba owulira gwe somesa abanange balikimanya batya kana abantu yagamba yekera busirusiru bwo gona kuba taata musiru n'abaana bakole kati bajjaide ne batwala obusiru bwa kitaabwe jende ajja kubaga yafuna emikwano mirala alikabojja ajja kuba yafuna nga tali mwezo mpala gozere mpala za banyuma amara ku kyalo kati ze mpala za mali mwana ajja n'okkulira omulambo go agambe ninda mikwano jangu okuva US katujja munyumiza mpala na za junior ompeta boni kyenkugamba generation ekyuka kati goli kyali ku generation y'abafuyibe mmindi semanyono muwalana semanyono mukola kati jende yakutuka ekiseera omuntu ambonyabonyeza mbulamu atajja acha mu kufa kandi okufa kuba kati nawo linga bino ebya nuupu ebifuma abantu okufa kuba kufa sawa zino junior bwatakuzika yabo musiru onwele wale mbadde musata anzika aja kuzika watenja fata anzika kandi mpuliza jino kuzika kubanga mpuliza Shalom okufa meya okufa tekubako bya bufuzi tekubako dini tekubako balabe tuli baba mukwano ojja kuba wa mukwano kati omulambo gwo guli muganda kati okimanyi gwo we shall never be friends kakati kyo kikola kakati ogwo mutima guyogereza mu ogulaba sigwa mwa Katonda Katonda akimanyi kakati Katonda atakikolaba Katonda yasonyiwa sitani namulekera obulamu kunsi who are you not to forgive someone andi mpambu yebisiyaga kakati ono bisiyaga natabasonyiwa bano thank you Aleku Alex Aleku mutuufu andi mpuliriza Junior ne Shalom ba mukwano mpuliriza kye nkugamba Alex Junior ne Shalom baki ba mukwano mpulira kati Katonda agenda kusanyawo natasonyiwa kubanga Junior akulaga zina bivaako ayi moved ono kakati gwe ekikusigaze mabega nga tosonyiwa kyekyaje kyetegedde professor ebintu byogera mbyagadde yasamira muli wa submission yo abavuma omuntu nga afudde bamala kubuza adda wagira ki kakati toyina njawulo gwa tasonyiwa Junior toyina njawulo nabavuma muntu nze sikkiriziganya banneera muntu ateeka kufa mu byabufuzi manyi yeyem nze njabba wakasembayo wamwadde ana tukole show nga kantu kakulu era tobula Junior tajja muzika kano kekade kasembe era nga kantu kakulu olwaleero twabadde tulwanagana abantu abamu mu kalunga tekannagwa omuntu omu bwe bamukutte baloya ba lead council olwayo lead council ali musango gwa muwanga Kivumbi bamuyita Salongo ya Sulukwago Seggona naye ng'olw'ennaku ntono nnyo emabega be babadde batraitor be babadde ababi n'ebirala so mu byobufuzi bino byonna nga bw'oteekamu feelings zo njagala kutegeeza gwe bagenda ofune ku mmere oba gwe omulonzi beera ng'okimanyi beera ng'okimanyi oshegede beera ng'okimanyi abaana banuku wano bekengera ayinza bayinza omutega akantu kyetaaga tugenda yogera nti abantu abanuupu abagwagwa banuupu nuupu ejjudde abagwagwa bagyononera ekifaananyi kakati atoli byayogera ayogera ng'omuntu omusirusiru nze buli mugwagwa yenna asekerera omuntu omufooba omusirusiru kati oyo anoonya content mbadde ngamba buli musirusiru wa nuupu avuma abantu oli musirusiru buli muntu wa nuupu asekerera abafu oli musiru oli mugwagwa oli kiwumba toto oli kisiru nesiba nuupu lowooza bokka buli muntu asekerera omuntu omufu kuba oŋŋambye omwana bamuwalanyirwa kuba weeniale musibe kiri kitegeeza ebya nuupu byakoze ekyo naye mulimu ate abagezi ŋŋambye abagwagwa abasirusiru abalina low thinking capacity nga yalaba omulambo ayagala gulya kitegedde bisezi kyobaga tebiina ntebe Frank Antambi omuntu kati bwafe ennaku zino babuuza abadde awagira kati namukungubagira ekisookera ddala humanity terina kubeera mu byabufuzi byokka ebyobufuzi nga bwe bagambye ebyobufuzi kazannyo ebyobufuzi kyekintu nti no tolina creating a permanent friend or enemy tumanyi ani gogenda kukolagana naye manyi Museveni yali yakawamba mu 1996 be yasooka okuleeta mu gavumenti okukola n'abamu bali outside abatali mu NRA Paul Kawanga Semogeri bamu ku baleeta munda okitegeera I believe even essaawa zino singa tukwata ku buyinza nga aba National Unity Platform tusobola n'okuleeta babajjo bana ba NRM tubire nga tukolagana ki tukwatagana nabo so ula mutema kwa kasajja okiwulidde angwe kakati ntambi ze sina kibina zoko sina gwe mpagira naye bana abagwagwa banuku mbagamba amazima ze sina kibina kya byabufuzi ate ndi mukugamba toka ndi mukugamba gamba so kweta babajja abagwa wonna nedda bajjo onyanga inali mu kikolimo okubanga ojiwagira lwaki ojeega ati sike mpagira aso wakwega naye ni ali actually nsibo nesi ngamba denje kola ki chembade ngamba sina gwe mze mpagira magezi bwesanga mawunga yategera gwe mpagira kingamba ne mwene mulimu abagwagwa nga mu abali lwaki mujeegana nnyo misana atenge ekiro mbeera mu so nembeera eyo tetulina buzibu ebyobufuzi webito naye Shalom kyebadde gamba nti tulina mudakiika emu tulina creating embeera
nga omanyi okwewala sagala nnyo kulaba bulwadde nesiraba symptom yerekedde bulwadde nedda si kyenyagala okutunula njagala kutunulira the whole kyonna nti tuyinza okuvuma bano ng'abagwagwa ng'ababi ng'abasobeza abawombatuutu nga wobayise bonna because basekeredde omuntu akoze ki afudde but also ku side eno tulina bannaffe abasobola abakutta abaana ne babasiba nga tebalina misango uliriza no it is not nonsense tulina uliriza point yange no point yange bweri not the symptoms the whole body nti ekyenyanja kifa ku mutwe wetuleka situations nga zino uliriza wetuleka situations ezigenda uliriza katono nnyo wetunalekawo situation ezigenda okubeeza abantu nekkabyo mu mitima gyabwe tugenda creating situations nga zino nga abantu baselebrating okufa kw'abantu kubanga n'abantu mu positions zibabaddemu nedda uliriza anti nze ndi analyst ndi realist ebireetera ebyo bye ndi bukubuulira sikubuulira uliriza bajjo nedda linda katono wayogedde bajjo ulira nedda point yagenda kufa bajjo tubeere bantu abali real okitegeera nti bajjo singa obeera otulugunya famire yange ng'ogiyisa bubi tosuubira mu famire yange uliriza nze nkubulira the whole concept weeva tosuubira mu obonereza famire yange ng'obayisa bulungi bagenda kubeera happy mu mitima gyabwe they will celebrate your sorrows your worries mukasera nga katuusi gemazima that is the real obulamu bwe butwe butambula n'olwensonga eyo bajjo n'olwensonga eyo tusooka tu preventing ebireetera ebintu ebyo tu preventing abantu okwekyawa abantu bwe basibwa abatali musango na gumu abantu abattibwa mu kalulu kano abantu bangi abattiddwa NTV essaawa zino ina episode eri mu kurwaninga buli ssaawa mu kitundu abantu let us prevent that kintu kigenda kubeerawo okupreventing ekimino kyatagamba oli omwana yafudde badde mwana muto nebyobufuzi nga tebikola ki kituufu kakati Museveni abalemeddeko ku ntebe ebisoona agenda ku studio kujjako Museveni byasamira mirambo anti nkugamba nti embere egenda bera persistent kakati biva yavudde mu kulonda embere egenda bera persistent byennyini byagenze mu parliament okulya sente zaani sente zaani sente za Museveni za Museveni sente si za Museveni sente za Museveni sente za gwanga sente za state bazijja kuffe abayiwa omusolo ne basigabanyagabanya okusinziira ku buyinza obuli constitutional mutuyambe mu busungu obwo obusungu babulaga mu tu preventinga busungu temukba bantu miggo temukba bantu miggo temusiba bana b'abandi temutta bana b'abandi abantu bagenda kubeera bakaka kanjogereko kakati kiba kya bugwagwa nnyo okusekerera omuntu atakyawulira nabiri ku nsi nga Museveni omulamu akulemye ngate gavumenti yo solo hampuliza kana entambi kya bugwagwa nnyo okusekerera omulambo ogukoze eki nga abalamu mwenna balina obusungu obusinga mu nnyamba ne mulaga Museveni ku State Square ne mugane mwekalakasa ne mugamba banayo okusuka oyo sekerera emirambo ne mwekalakasa Museveni nakola ki ne mulaga obusungu butatujja kuyingira mu parliament yo Museveni ampulira bulungi tetujja kulonda leader of opposition ne bano bakosa amagezi ga hatred njogedde bulungi anti anagisiga hatred yeyo anti kadwache mu mujjawo anti mugisiza already eri mu bantu domwera jijjawo anabaganye kujjako Museveni asija kujjako Museveni kyokka nzebade kujjako Museveni kyokka cha humanity tulina oje exercising regardless of your political affiliation bajjo tubere bantu tubere n'obuntu tubere n'obuntu omuntu anajjako Museveni tayingira mu parliament tubere n'obuntu kati ebyemu byeyongeza mu 314 kindness tebana voice abayo opposition tolerance kati ntambi bano batwaliza wale baddeko mulwadde wa cancer I'm teaching tolerance kati ntambi yayogera bitwaliza Museveni myaka 8 amaze muntu ambi mbadde musubiro gamba nti temuvuma bafu temuvuma mirambi ekyokubavuma essaawa zino si ekikulu nze ndi kya prevention of bakibavuma Museveni olina mujjako tekiri ku Museveni kiri ku mmwe you be tolerant bajjo temusiga bukyayi mujja bukungula mujja kungula obukyayi ngenze n'okgenda sikyayagala anyigaseka ngenze kale bwanyize jira ngenze Sama wewe msika gambe musiga obuchayi mujja bukungula linda kose utova kusema madaraga parliament omwanyine ziyita soko tule mulekede set musigeni obuchayi mujja bukungula soko tule mujja kungula obuchayi abantu bechayi soko tule
Mwanyiza bebe bakole byekisibe. Nze kyenzikiririzamu kino. Nze njagala mbage bannayuganda. Byonna teri munnayuganda gwe bagenda kakankyukakyuka. Balina kubuulirira. Ekibavumya n'ekituyombesa kyonna. Oyo gw'olaba yali. Gwetamu jangu ku thumbnail. Gye yamukoze eki? Yamutuuseeko. Gwe gw'oli mu kunenya gw'oli mu kuvuma wagire ky'owagira. Yayinza oba talina mbeera gye yakoze. Oli mutuufu. Enkyukakyuka tetugikaka muntu. Leka omuntu y'enkyukakyuka ejja mumwereetera okubanga ya. Kakali okwongera kako nga tugenda. Bano abagwaga bonna babalimba bonna bibagala ne Museveni abeeko. Byo bijja mu kamera ne byefuula mu binyiivu. Ninge tebisobola kulaga Museveni bunyiivu. Babibya akaloka Bobi Wine nga bina byasamidde ku YouTube. Byabadde wa bina Uganda. Kati mumalira abantu budde kati balina kajjagade kali. Bamanyi nti bikadaba byagala nnyo views. Nti ono waffe. Nti bajjo wajja neyogeza ebinyuma ki. Tebyagala liyola ki. Kati mpuliriza. Empuliriza kyenkugaye kagenda kutambula. Mpuliriza kyenkugamba. Bano abantu ababalimba tebawagira enkyukakyuka. Basinga okwagala Museveni akole ki. Omuntu yakowa Museveni Shalom. Tagenda mu parliament ye. Agenda ku street ne yekalakasa. Tavuma abali nga aliwero kamingi katosekerero otyo omulambo gwa kana kali akato kolabye ka life fist kakazi kato kali mukweyiya nosika bindoza na biseze bine bivubuka kyovula nga tebisobola kufuna buyinza bibera mukwasa mane bivuma byavuma bila bine mu Museveni yavaako bivumye bila bine mukaga Museveni yavuddeko bimongedde bile actually nopo kintu kyekoze ekyamanyi kuleta muhozi kubanga baddira obugwagwa baddira obusirusiru bwabwe ngamba opposition ya Uganda yonna eyambye nnyo General Muhozi eyambye nnyo Muhozi okujja kubanga bisiriwaza abantu byefulamu byakya wa Museveni nga bitwala omusala gwe byefulamu byakya wa Museveni tebisobola genda kali akaluka bakabye batya babbi na mmere yabbi wano na mmere yabbi wano omwana emisana njagala onage MP wa mupi yalize parliament tujagenda mu parliament nga babbi tutayane na mmere byo bigenda kufuna omusala bidde wano byasamirire mu byagala enkyukakyuka embizezo tuga kuziika enkya ku Sunday tugaziika emigadde saawa 10 ez'akawungeezi abaagala okujja abatugenda okuziika jangu wano Bombo Road tugenda baata wano emigadde tugenda okuziika enkya ku saawa 10 tanka saawa 6 n'emmisa ne tugaziika wano emigadde bw'oba ova Kampala ku kipanyi kya St. Barnabas Secondary School waliwo n'omuzikiti otuukawo stage buuza bagenda wakasuku bajja bakutuusa mubeere bulungi mweraba.